Mukusookera ddala njala kwebaza bannayuganda mwenna abawangale mu ggwanga ery'Abongereza. Mwebale nnyo mubalire ddala. Mwebale mulimu gwe mukoze ewiiki eno gye tufundikira. Okuba nti mugenze okwekalakaasa mu kibuga London emirundi 3 egy'omuddiringana nga temukisiza mukono. Mwebale nnyo mubalire ddala. Temujjanga okwo mwefiriza obudde mumanyi nti mu nsi yonna omuntu ali ku kyeyo obudde kintu kikulu nnyo kubanga obudde z'essaawa ate ne mwefiriza essaawa etali emu essaawa etali 2 essaawa zitali 3 nimba nga mugenze okwekalakaasa. Mwebale nnyo mubalire ddala. Mukama baddize onayo mujja buli yasobodde okugenda e Bungereza mu kibuga London okwekalakaasa. Mwebale nnyo mubalire ddala. Tusuubira nti mugenda mulundi ogudda kati ndowooza ba next week. Mugendera ddala wana abakyala Bungereza mutegeeze ensonga zino azitegeeze asobole otegeeza omumpembe Yosef Tawona wakalekezi nti abantu bakukoowa. So nno njagala mbeebaza nnyo bannayuganda mwenna bali Bungereza n'abali South Africa abakoze omulimu ogwo. Mwebale nnyo mubalire ddala. So nno saagala barisa njala tandika bulungi program n'ekiggula luggi tulyoke tugende mu maaso. Era ntumidde ku mwenna abanyumirwa ekiggula luggi nti njala tandika n'ekiggula luggi kyammwe kino tulyoke tutandike bulungi nnyo ensonga nga bwe zigenda mu maaso. All right. Njala muntu agengere bannayuganda mwenna n'okusingira ddala abeere waka. Embeera si nnungi nnyo egende waka. Naye nga bwe ŋŋamba nti ngenda tandika n'ekiggula luggi njala tandika bwe nti. Ffenna tuli bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Era enkyukakyuka ntujagala mu buli ngeri yonna esoboka. Naye tufunyemu obuzibuzibu bwe njagala mbategeeze muleme bogobera bogwamu. Bannayuganda abasinga obungi mwagala nnyo ebintu by'amangu temwagala bintu birwawo. Era kyovula nti abasinga obungi bafunye nnyo ebizibu mu nsi mbalaze kwagala bintu by'amangu. N'olw'ensonga eyo nze mbategeeza ku social media nti mulekerawo ogendera mu kigali kye bavugamu essaawa zino. Ne mbategeeza buki ebiri mu bintu by'okugobera ekintu kye mutategeera. Ffenna twatandika omulundi gumu nga twagala enkyukakyuka. Era nga tugobera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuntu yenna akujja ku kintu ekiyitibwa ekya struggle entuufu eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo abeera mulabe wa ggwanga era aba alina bye yeenoonyeza abeera mukozi wa Museveni. Nzize mbasomesa lunye Museveni engeri gy'akolamu emirimu gye egya divide and rule. Ye tabalekera nga tamaze baawulamu era bwe kigenda mu maaso mu Uganda. Abali ku social media mulina obuzibu kati. Mwatandise okwawukana babavuga abatwala advance. Oli n'aga nti akoze program alumba Kyagulanyi, alumba akakiiko ka Kyagulanyi, alumba Nuupu n'aga nti agenda kulookinga ekibiina kiki. Kiba kitegeeza ali parallel naffe bye tukola kitegeeza. Ayagala enkyukakyuka sigala ku mulamu, atayagala nkyukakyuka gwe ng'olw'okuvugibwa ng'olupanka lw'eggaali sigala gy'osigala. Ekyokutwa bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kintu kyonna kye bayita armed wing mu struggle tekiriiwo. Omuntu yenna alina armed wing yiye please gikole nga yowe katotekako Kyagulanyi Ssentamu toyambala kabonero okonna keefaananyiza lugwe lwa Nuupu oba lwa Kikutu kubanga nakitegeera ne mmanya nti Museveni ajja kukozesa nnyo abantu b'ekika bwe bambale engoye za Nuupu oba eza power ogezaako nnyo okubuzaabuza bannayuganda n'okulowoozesa gavumenti oba okulowooza mu mpembe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina armed wing. Tetulina armed wing era abakikola nga bayambaza engoye za power oba eza Nuupu bakikola kusiiga ttoomi na kukwatisaako baana babandi kubaleetera buzibu mu Uganda ng'ate abaana bayingira akalulu kano nga mission ya kalulu ate nga mission ina okutuukira. So kibategeezeza mu people power struggle gye twasondera twagisondera tukyana kintu kye tusondera okujja ng'omukulu yennyini atugambye tugenda kuzzaako kino ne current rate tulina kintu kyonna kye tusondera okujjako abantu abalwadde abadde bakola ku struggle oba okusondera ssente abaganda famire z'abantu abali mu makomera n'ebisigadde byonna kati current teri muntu gobagamba kusonda ssente. Era buli muntu asonda ssente ng'osonda ku people power that means ozisonda ku lwo bonna ofuna ekizibu ng'ofunye ekizibu that means tuna gwogenda kwebuuza oba ogenda kikola wekka ku lwo. Ekyo kyebategeezezza bagenda basula mu butego bungi nnyo olw'abantu abayagaliza ebyabwe. Mujjukira ne bagamba ffe nga ffe tuliwo babuusa ayagala teekera kye tukugambye ate ayagala sigala nga bw'oli. Kati ntandise bwe nti mu Uganda essaawa zino we twogerera ndi ku kiggula luggi video tennaba. Mu Uganda essaawa zino we twogerera njalo saasira mwenna bannayuganda abawangalira mu bibuga Ntebe, Kampala, Mukono, Wakiso. Embeera no tewoomya ddigobe olw'ensonga n'abagamba nti obuuma bugenda bukendera ku mumpembe Yosef Tawona wakalekezi oluvannyuma lw'okwerayiza mu bukulembeze obutabiribwe. Amagye talina nsimbi zikasasula, talina nsimbi zisasula poliisi. Kye yasinze okukola kati kwe kutegeeza amagye ne poliisi okulemezawo kafyu so that abantu mwenna batambula akawungeezi mukubibwa emiggo ne mugibwako ebyammwe ne bitwalibwa amagye ne byesasula. Muno mwe muli kati wetwogera essaawa zino okwetola ebitundu bino bukyanga batandika okukola ekintu kino kiteeberezebwa okuba nti bodaboda esukka mitwalo 8 okwetola ebitundu byenjogedde ziwambiddwa ng'oba tolina nsimbi zisukka mitwalo 8 okukaka tosobola kugyayo bodaboda. Era abantu abasinga obungi mu bitundu Mukono, Kampala, Wakiso bwe ziwera saa 11 bakazi batu ne basajja batu nga batinatina engendo ku bigere nga badde ewaka ng'emiggo gibavugira ku mutwe
era sina kindi abamu batuse n'okubanga bamenyesa emikono bamenyesa amagulu olw'okuba nti bakubwa polisi n'amagye nga bagamba nti bali mu budde bwa kafyu. Kino kitegeeza abantu bonna abadde banyuka olw'eggulo ku saa 2 tebakyasobola banyika saa 11 ne batambula okudda gye babeera olw'ensonga tibasanga obuzibu mu ntambula nti boda e Kampala kati wezuulira saa 12 kya muzizo okuba nti boda etambula nyini yo batakutta bajja kuba okumenya amagulu ne boda bagitwale. Wembagabe akawamba boda ezisukka mu mitwalo 8 mu bitundu by'Entebe, Mukono, Wakiso, Kampala. Era nga boda kirabika kati gwe mulimu kati ogusanisa okufuna obuzibu mu Kampala nga namwe bali mu Kampala bali mu Ekiri namwe mwegendereze nnyo kubanga abasajja batabuse jenzi gino ngenda bawa information. So njala sasira ku baganda baffe mwenna abali mu Kampala, Ntebe, Wakiso ne Mukono nti mu bizibu by'entambula nga yo mumpembe bwayagala eko ne mbwato bwayagala etambule ne temukifa kubanga buli mbwa erina olunaku lwayo. Olunaku lw'omusajja olugenda kutuuka nga teri wala nnyo kubanga ekitambuze endiga ng'ekotesa omuntu abasinga obungi temukimanya ne yeeraga eba emanyiyo. Kitegeeza ki buli muntu yenna aba amanyi gy'abaalaga era aba ategeera. Okusirika si busiru, si buli aleekana nti yasinga okwogera. Abantu abasirisa ebiseera ebisinga bawangula nnyo entalo. So nno bategeeza mwenda bannayuganda bali mu Uganda mwegendereze nnyo. Oba olina boda yo givuga okuva ku saa 2 mpaka saa 10 onyokodde wammwe, otherwise bwe kinaagaana ojja kuba tokyalina kyakkola olw'ensonga gy'emirimu egibaddewo kati egiri fomo gyemyuka egibaddewo abantu gye bakolako kati kale essaawa zino baba tebakyasobola gikola. Kitegeeza ensi eri mu buzibu. Ngenze ku nsonga y'abannaddiini mwenna abateereddwawo okutandika okubuzaabuza bannayuganda. Ffe tetulina buzibu nabwe mu kikole naye ngenda ku pinpoint y'omuntu omu gwe bayita Mubajje. Mukulu Mubajje tukimanyi nti okoledde Museveni ebbanga lyonna era gw'omu ku bantu abadde mu nkwe ezibadde zisaanya abasiraamu banno olw'okuba nti gwe oli agenesi nabo watunda ettaka ly'obusiraamu lyonna n'olimala mu Uganda. Era Museveni akozesanga akanyeebwa okunoonyerezaako abantu abatamwagala mu ddiini y'Obuyisiraamu. Tukimanyi bulungi nnyo. Era yeggwe muntu eyaleetawo enjawukana wakati w'abasiraamu mu Uganda ne bajjamu ebiwayo essaawa zino okuba nti mutandika obbeekengera. Ebigambo oyogera bingi naye ate ebikolwa bitono nnyo. Mukulu gwe oyogedde ebigambo bingi nnyo naye tukulabula Mubajje tuulako wansi. Si gwe watandika eddiini y'Obuyisiraamu mu Uganda, eddiini yakusangawo. Bw'oba olya ssente zo ne mukama wo zaakuyita okulya mu State House ng'otambula obuba amagandula ekiro gy'ola nti gwe wasanga olukao Obusiraamu. Musajja gwe eddiini y'Obuyisiraamu tekkiriza kubba. Era singa wali Saudi Arabia oba mu nsi eziina eddiini entuufu nga batambulira ku mateeka ga sharia gwe Mubajje singa omuntu baagusalako dda. Mubajje tuuza amakanzu go va ku nsonga z'ebyobufuzi kuba tuli munnabyabufuzi oli munnaddiini. Okuttira ne Museveni nga musala entotte engeri gye mugenda okukwatamu n'okubbamu abantu mu Uganda. Kiwummuze engalabi yo ffe tujja kwetegerera ensonga zaffe tuzimanyi. Ensonga lwaki tukutegeeza ensonga ezo zeesonyiwe. Ngenze maaso. Ntegeezeddwako era nga sinagala kigulalugi abantu mwenna abali ku luguudo lw'Ebusaabala ntegeezeddwako nti muli mu mbeera etawoomya Nakabullu. Omumpembe Yosero Tawasira mutano wa Kalekyezi takyabaagala mubeere waka oba takyagala mubeere mu maka gammwe oba mubeere wabweru w'amaka gammwe okusukka essaawa emu ey'akawungeezi. Ntegeezeddwako nti mu kitundu kye bayita Kaazi ekyo kisangibwa Busaabala omumpembe Yosero Tawasira mutano wa Kalekyezi yadiployinga amagye amayitirivu ennyo agayingira buli lunaku mu bimotoka nga gava gana ate nga amagye si bannayuganda kubanga tebamanyi Luzungu ate tebamanyi na Luganda. Bano batambula mu bitundu by'e Busaabala byonna Kaazi yonna tebakkiriza muntu yenna kuba nti aliweeru kuva ku ssaawa 12 mpaka gye bukirira ku makya. Babakuba emiggo babasuza ku tebuuki bajjako ebintu byabwe. Kitegeeza ki nti eno embeera bw'ena egenda bweti mu maaso kitegeeza nti tuba tuddiddeyo ddala mu myaka giri egy'ekinaana. Abasirikale baalumbanga amayumba g'abantu ba bulijjo ne bababako ensimbi, TV, radio pass n'ebintu ebiringa ebyo kubanga amagye kennyini yageewandiikidde n'essente zinaagasasula tazirina. So n'abantu b'ekaazi abantu b'ekaazi Busaabala yonna ganguwa yonna mwetegereze bulungi nnyo olw'okuba nti mwetaaga obulamu. Tetwagala nnyo mufiire obulamu bwammwe mube nga mwegendereza amagye agayibiddwa mu bungi agali mu kutigomya abantu. Ngenze maaso nga maliriza ekigulalugi. Eno message njagala egendere bannayuganda mwenna. Bagamba nti ataali kutambulira kusibira ya menvu. Ate tugamba kamwa kabi kasasula ganga. Mwalabye omumpembe nga yeeteebeka ku ntebe ey'obukulembeze ekitabo ekitukuvu eky'Ebbibuliya ne kimwegaana. Akakabolero kamulaga manyi abadikiteeta bano tebawulira nnyo. Dikiteeta abanga ow'empaka bamugamba nti okunamye takkiriza, bamugamba nti okunamye takkiriza amala kulabirako ddala. Omumpembe ono bwe yabadde nga yeeteebeka ku ntebe etaamuwe bannayuganda obubonero bwonna obwabaddewo bwamulaze nti ebintu by'okola obikola bikyamu. Era Bibbuliya bwe yadde agikwata ogirayiriramu kino nno kyamuswazizza nti Bibbuliya yeeyanjuludde yonna n'emulaga munnange
tokkirizibwa kulayira mu kitabo kino olw'ensonga nti ebintu byonna by'olayira byabuya bya bulimba abantu balondanga gwe abantu balonda Kyagulanyi Ssentamu era n'abantu bonna babaddeyo bonna basinga obungi badde basirikale abambaddwa engoye za bulijjo okujja okubeererawo mu mpembe ng'alayira naye kino si kyekikulu ekikulu kiri nti message gye yayisizza ate n'amala ne yeefuula n'alwisa abantu nti tebategeera mukulu ffe tugamba nti kamwa kabe kasasiroganga ate era akamwa katonzi ebigambo bye wafulumizza munnange byandikuzaalira akabasa olw'ensonga nti wabyogedde ensi ewulira wagambye nti nno gwe oli Ssaabalwanyi ku lukalu Africa teryakuwunyamu era olina ebyokulwanyisa bingi nnyo kino ne kikonfaminga story gye twafulumya eraga nti ekalangala mukozesa ebyokulwanyisa era ne kikonfaminga bulungi nti obirina ekyo nno kijja kuviiramu ekizibu wagenze mu maaso n'ogamba nti nno gwe era simanyi gwe kyali kigwa wali osobola okutaasa nnyo muganda wa Gaddafi ate nga guwamu olyamu olukwe it's none of our business olujja kikola n'ogamba era gwe oli w'amaanyi abazungu ne baneegatta ojja bakuba ekyasinza okumala egoye mu kiba n'ogamba nti abazungu bagwagwa bonna ne neewuunya omuntu agamba omuzungu mugwagwa nga n'engoye z'oyambadde z'abazungu z'abagwagwa kitegeeza ki eddagala ly'omira ly'abagwagwa balikola emmotoka z'otudde mu bagwagwa bazikola emmundu z'olina abagwagwa bazikola nga n'amazzi g'onywa ga Danstan kubanga kino njagala kibuga tebakinayuganda tukimanyi mu 7 Yosef Tawasula mutano wakalikizi busaba ng'abeera otanywa nga amazzi ga Uganda gano mineral water never ever amazzi yakomo ganywa ng'ali mu nsiko kasita yafuuka president yafuna special company eri mu Bufaransa yemukolera amazzi bagayita Danstan mwetegereza nnyo ku mikolo Yosef Tawasula mutano wakalikizi amazzi agage bagaleeta bamaze okugasabika agemula ku tebo nga bagatutende ku tebo agosigage tasobola kunywa amazzi ga Uganda kuba taga trustinga mineral water bamuyita Danstan company ya Bufaransa yegakola ga special order kati okubuzaabuza bana Uganda tasobola kunywa products zikolebwa Uganda mineral water Renzori Ireland n'amazzi amatosobola ganywa n'otumya amazzi okuva France ga Danstan n'oganywa kitegeeza musajja gwe oli incompetent n'ebigambo by'oyogera you contravene yourself kino oyogera kino oyogera kiri kati ensi njagala etegeere nga ne Soviet zennyini z'okozesa oba tawero z'okozesa okunyizamu omusajja omukulu nazo zennyini ozijja Dubai nga ne kampuni ezikola yabaki yabagwagwa boga nti bagwagwa Uganda eriyo kampuni ezikola obugundi tawero z'obusoviet kampuni ezibukola tokosa buntu bwa Uganda tawero ezo ozigula Dubai kampuni ezikola z'abazungu amazzi g'onywa onywa amazzi bagata Danstan gava France waliwo kampuni ye France egakola kati ani afuulinga munno kati nno wagambye nti abagwagwa basiru era tebakusobola mukulu abantu abavuddewo nga babooteevu bulungi ne bagenda bagamba oke katukulinde bw'oba bamusajja munno leka mwezi n'akuzza bw'wagambye abagwagwa bakulindiridde bulungi nnyo kubanga gwe kennyini tolina wadde n'ekikumi gw'omwavu ow'emputtu ate toyagala kwetikka migugu ate ne webuzaabuza ng'afukaanaaba nze singa obadde ovuma abagwagwa bano ng'obaga nti bagwagwa naye ng'ate olina ky'osobola okukola eggwanga ly'ofugidde emyaka 35 ne mubbasereza omuwoomusolo muzimbamu byakedi byammwe ne mubbasereza omuwoomusolo nga tewali wadde kampuni esobola okukola safety pin oba ekikwanso mu Uganda eryo eggwanga ofuga ki mu myaka 35 eggwanga terina otambula half kilomita mu Kampala wakati n'osanga ebinnya n'ebiraka eryo eggwanga ki eggwanga ddamba for 35 years suwejera ntewo zadde kilometers 5 eggwanga eddamba tetulina muddwaliro ku international level eggwanga eddamba tulina abamembe ba parliament abasinga obungi mu nsi yonna in fact Uganda zayasinga abamembe ba parliament obungi ng'ate yensi esinga obutini Uganda mu nsi yonna yesasula ba MPs emmotoka it's on record Uganda yensi nga n'omwana president yalinnya ennyonyogera okuzaalira gyolandi mu Uganda muli basawo n'ogamba ofuga eggwanga n'ogamba ate gy'osindika abaana b'okuzaalira ba idiots tolina the company esobola okukola ejirita n'ovuma abasajja ba idiots nga n'ennyonyi z'otambulira ba idiots bazikola nabuno obusanke buvuga mu banko tisatisa bannayuganda n'obusanke obusatu bonna bu modo za maali wa myaka 30 babega bwagula bebalina tekinologiya bebalina maintenance noba kati kankubulirako mukulu gwe yose tebahabula mutabani wa kalekezi leka kwekubya mizimu egitali gyewammwe bano abasajja bakumanyi bulungi nnyo entegera endye n'ensula kati okumanya musajja gwe obuzabuza ng'afukaanaaba omala obavuma nti bagwagwa kiki ekyakwasiza essimu n'okubira Ssentamu owe York owa Bungereza mu Uganda n'okubira Eriko Prime Minister wa Bungereza kati ali mu ggwanga lya Rwanda n'okubira n'oyo omukyala akulira Indian community abali mu parliament ya Bungereza ng'obaga nti boogere ne Cameroon boogere
bogere ne Boris Johnson bategeze ne bakyala nti it was a slip of tongue okubayita ba idiots. Lwaki ate wakubye essimu afuta ngo bazobavuma? Lwaki wakubye essimu? To mention the few, ne 2 days back ndowooza wali receiving ebbaluwa okuva Palimbo mu Bufaransa. Ebbaluwa byali byonna bimanyi bulungi nnyo era nkimanyi wabifunye lwakuba nti weekaza musajja gwe naye okime kye bagenda okukola. One, kankubule ku byadde mu bbaluwa eyo. One, government ya Bufaransa yagambye tukimanyi tuweyita nakyemalira era olwatuvumye tuli ba idiots. Naye one of the other tujja kukwata mu bbaluwa byadde bino bakugambye, this is to remind you, we know all the history eyavirako genocide mu Rwanda. It was you. Nti gwe Yoseti bahabula mutano wa Kalekezi gwa manifesting genocide year 1994. One, bamanyi butya bwakola mission eyatta president ya Byalimana ne president wa Burundi abali mu Nyonyo n'ennyonyi abaji kuba bamanyi. Bamanyi nti gwa ali mu lukwe olwevadinga Congo ne mugenda mu bibyo byobugagge byali n'otolwa ekikyangalo bafiramu abantu abayitirivu. Bamanyi who is Kony, bamanyi who is Rakwena, bamanyi ani ADF yona babirina. Era bakugambe genda mpola, otherwise bagenda kujja emisango gyonna bagikute kubanga bagimanyi gwe tolooza nti basiru okuba nti badde basirise ebbanga lino lyonna. Ekiri kyewakola gwe lowooza nti wakivaako ne ebbaluwa bulungi nyo yabadde ekuva Bufaransa yakuweereddwa yabadde ekujjukiza nti sooner or later. Era njala tegeza bannayuganda ono omusajja temulowooza mbu talina waakulaga. Ew'okulaga ayinawo naye amayi bw'ava ku ntebe talina waagenda kudda. Kati kimwesibya mu ntebe yagala kufiira mu bufiizi. Naye oba ofidde mu batofiiriddemu sooner or later gwe yakwala ojja kuba esiridde. Kati ba idiots bakulinze economically. Era we were expecting this year okuba ogenda kulangira cabinet. Cabinet ekulemye okulangira kubanga okimanyi the moment kasito mentioning a cabinet you got buli alikwera bagenda mulookinga. Teri kufuluma Uganda, economic sanctions zigenda baluma, kati okimanyi ngenda kulonda ani. Ati we know it. Already wafulumya doluka lwa ministers lwakuba nti okyagala kweditingamu. Nga tukimanyi abakozi bo aba branch ena demo branch Twitter FDC olule ko bale basinga obungi. Lwakuba nti ambakyebuzabuza nga abafuka banaaba. Ate nkimanyi nti ononya vice president agenda okuddira mbigere. Ekyo ngenda kiretenja mu program yebi muri kulanga emengo ntegeeza abantu kyembadde bagamba ola alongo Museveni ane kufugitinga ani gwembande tani gwenzi jone gwokola. So idiots abagwago bakulinze osome cabinet yo ne ba minister bo no malo basoma bakusibire parliament no minister basibe ojja kunonya wajonywa amazzi. So no ekigula lujibwe nti bwenchifundikidde njagala genda ku filimu entuufu eyandese yona ku lwaleero. Nga nfundikidde ekigula luji njala soka tegeza bana Uganda mwenna buli omu yandifunye Twitter account. Ntegeeza bana Uganda waliwo engeri nnyingi nnyo gye tusobola okulwanamu entalo. Sikwata muntu ogenda kuba omuntu essasi omutemeko omutwe. Mwenna mwafuna okusomesebwa okubugumizibwa bazadde mu baba w'ensimbi. Guno omulanga ngukubira oba gutakungula kubanga olwedde abantu bamanyi. Njala kukubira omulanga abaana abali ku universities, buli university yonna mu Uganda. Uganda nsi yammwe. Kozesa obwongo bwa Katonda bwe yakuwa n'obuyigiriza muzadde bwe yakuwa. Kwata essimu yo gulawo Twitter account. Mutandika okureasoninga abazungu bano abakyalimu akatono nnyo akaloza Museveni muntu. Mubategeeza embeera Uganda mweri. Abaana abali ku university abaana b'obuwala n'obwobulenzi. Eyo si ye Uganda bw'erina okubeera. Kubira omuntu yakuvaako ali e Bulaaya kubula Uganda bw'erina okubeera. Gwe okusirikako ng'osobola okuwandiika kino challenging omuntu kitegeeza nti oba ofunye advance mu bwongo n'okutegeeza abantu nti Uganda bw'eti bw'eyimiridde. Temutya kubanga abali mu kkomera balwanirira mmwe. Abantu afa balwanirira mmwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina buli kimu okujja balwanirira. Ezo university essawa yonna Museveni asobola n'okugamba kuba kati buli mwaka bafulumya ne mugenda kukola mirimu ki. Era mulina kumaliriza nga mugenze mu busibe obweyagalire. Buno bwe tuyita modern slavery bwe mulina okugendamu. Naye nga teri muzadde yasomesa mwana namuga nti ogenda kuba kyey'Obungereza oba ogenda kuba kyey'mu America. No. Kubanga mukimanyi tewali mirimu. Kati obeera otya mu university n'osoma n'omalako naye nga tolina mulimu. Eyo sure deal. Singa omuzadde sente yazikwasa lumu n'ogenda n'olimamu kasooli oba n'ondamu enkoko kiba kitegeeza wandibadde oli far beyond than what you are right now. So I encourage you to open Twitter accounts whenever you are. Use your phone to challenge the dictator and inform the international community that we Ugandans, we are in trouble due to the fact that the dictator who imposed himself on Ugandans is about to crash. So please inform the international community about that. So mwabasiriko busirisi mukwate simu zammwe mu grow Twitter account mutegeeza abantu. Njolo ko bazanyo bana Uganda bali mu diaspora n'abali waka mwe bali nnyo mulimu gwa Twitter. Gula Twitter account wandiika tegeeza international community, but in the process please don't abuse. Ku Twitter tebavumirako.
Don't abuse anyone on Twitter because your account is going to be blocked immediately. Kola ekintu tosa n'omuntu mubuulire ensonga politely omunnyonnyole ategeere ekintu, but the moment you start abusing bagenda kusiba Twitter account yo. So mugulawo Twitter account era mutandika okugenda mu bitebe byo muwandiike, kubanga okuwandika kukoze ebintu bingi nnyo. Era nja kubaza bannayuganda mwena bali mu diaspora abawandiisa amabaluwa ag'enjawulo agagenze mu bitongole by'enjawulo mwebali nnyo mwebalire ddala. Era y'ensonga lwaki mbagamba the more you write to IMF, the more you write to bank, to World Bank and other banks ezisuubira okuleninga mu 7 cent kuba muyimiriza kubanga tebalina accountability ya sente zino. So mukikole mulyoke mugende bulungi tukole ebiddako. Awo nno ntandise era njala kubaza omukulu Faustin Masaba omulimu gwebale, omukyala Alima Smart, mukulu Faizo Mayanja n'abantu abalamu mwenna abali mu promotion eyo promotinga Twitter, abantu okubanga bajjumbira Twitter mwenna mbebaziza. Mbategezeza mwenna abantu abasatu abo bantu abatandise okuva omudigido guno okuli mukulu Faizo Mayanja, okuli Faustin Masaba n'abantu abalala n'omukyala Alima Smart n'abalamu mwenna abakola omulimu guno mwebali nnyo balira kubanga temusigisikiza namwe mwenna bakikola bali eyo indirect mbebaziza nnyo, temulowooza nti sibebaziza mulimu gwebale nnyo mubenga mukola ekintu ekyo. So ekyo ngeze maaso mbategeze bwenti. Aya basi nabadde ndi awo nga teri busa ne bantegeeza nti ekifaananyi ky'omukulembeze oba omukiise akiikirira eggwanga lya Amerika mu kibuga Kampala oba mu Uganda okuba nti yatudde bwannamunigina mu tenti ey'abankuseere bwe mwakijjemu nti baade bamwaizoletinze, naye nga bwe tumanyi nti Amerika muntu mugezi nnyo ate era alabayira wakusinga ffe. Akabonero ako nno omukyalo yakakoze nga akasindikira bannayuganda mwenna nti alina mmwe mu ngeri yonna esoboka. Yabadde asobola okugenda n'atula mu VIP tent oba yadde asobola okulira nayo Senator Basile Mutano wa Kalekizi, naye yazzo bbalaga nti eno sayini alina mmwe balina abantu ba bulijjo. Kyekyamutuzizza no mbankuseere era n'atula ku mwasajjute mwade muluza entebe teziriwo, entebe zaabaddewo. Era bagezezzaako omushiftinga n'abagamba no, I'm very comfortable where I am right now, kubanga yabadde ategeeza bannayuganda it was a symbol to show you that that lady, she is with us in any kind of situation gye tuyita musoba na Uganda mwenna mutegere nti ensi ebalaba bweyagala okutegeera ndabagaye mu diplomatic way nti omuntu asobola okwateninga omukolo gwa dictator naye indirect nga tamanyi dictator kikyalowooza oba dictator tamanyi musajja muntu oyo kyabalowooza. So mukyalo yabadde abalaga kabonero akalaga nti ali naffe abantu abatulugunyizibwa era babonaabona mu Uganda ke kabonero ke yabadde abasindikira. So temutya ebyo beewaana mbu simanyi bamuswaza no, tebamuswaza. He herself yagambye nti no, leka mbere wana abantu ba bulijjo mbategeeze mbasindikire sigiro nga sigiro mwate mugitegedde keeko akabonero akadi kabategeeza nti ye kennyini alina mu abantu ba bulijjo ng'oggyeko bano bannaffe bade beewaana busimanyi kati kansoke mbabuulire bannayuganda jala mugula amaaso teriyo okulayira mu nsi yonna kwali kubuzeeko bantu bannansi, kwali kubutabaddeeko mbuutu. Yoseri gwe mmanyi agenda okuva entebe okujja okuyingira Kampala nga waakula ng'oluguudo lwonna lukwatiridde abantu baalagawa. Amadini agali mu Uganda gaalagawa agamu. Abantu baalagawa. Kitegeeza nti abantu balina ffe era abantu bakoowu. Ate tosobola kufuga abantu nga tebakwagala, ekyo ky'omu nemye kitegeera. Ne munaakola mutya mujja kitegeera nti ensi yabakoowa. Ebbaluwa eyavudde e Bufalansa gye bategeezezza kati nsimbudde. Ngenze maaso ntandise bwenti Yoseri tibahabula utabaisula mutano wa Kalekizi n'ekibiina kye ekyabafere kya National Robbers Movement wepo n'ebitongole by'okwerinda bigenda mu maaso sasula abogerezi ku mitimbagano gino egy'enjawulo wepo ne ku kyalo ku kye tuyita Kampala mu Uganda okubanga batambula bagamba abantu nti okulonda kwawedde mugende mukole kino ekintu bakikola okugezaako okusala pressure gye balina naye nga tekikulu kiri nti abantu bo banyiivu era bakawufu ng'omususa olw'okuba nti baakowa effugabbi eritagendera ku mateeka. Omusajja ono okwata ekitabo ekitukuvu ne kimwegaana ne kyeyanjuluza empapula kadde kabonero akamulaga nti n'emikisa gya Katonda tekiri naye abantu banyiivu lwakuba nti yalimu ekitegeera. Era ne mukulayira kennyini mwawulire nga ana naagira ebigambo kitegeeza n'ebigambo byamwegaana dda. Essaawa zino asindisa abantu ku radio ku TV ne ku mitimbagano egy'enjawulo bagenda batambuza obubaka obugamba bannayuganda nti muddeyo mukole kulonda kwaggwa tugende ku nsonga endala kubanga temujja kubeera mu kkabi ebyokulonda byaggwa. Kino nno bakisasulidde essente empya n'enkadde kwe kuteeka abampembe ku TV ne radio okuba nti basaasanya obubaka buno. Wepo bayita mu arcade bayita
bayita mu Ekiri bayita mu taxi park bayita buli wamu abantu gye bakola bagale mugende mukole okulonda kwaggwa message mwenyi etambula bulungi na kino kyalabikiddeko ne ku mukole gisinga obungi bannaddiini abasasulira ensimbi nga boogera ekigambo kye kimu nti kati okulonda kwaggwa tugende tukole feno twabagamba bwe buli omu atwala obuvunaanyizibwa okulwanirira eggwanga ligoba ebyokulonda ebyo byaggwa sigala mu kayumba kongo oliisa embuzizo n'ente fe tujja sigala nga tugenda mu maaso kino kitegeeza ki ne ku social media kuno kuliko ba bloggers abasasulwa ensimbi okutandika okugenda nga bono n'erinnya lya Kyagulanyi Robert Sentamu nga baga Robert Sentamu atisiza abaana b'abandi gy'obeera Robert Sentamu waliwo fayiro yamuggulwako mu kampu oba mu kooti yonna ey'amateeka nti yali asse ku muntu basajja mmwe ne bakazi mmwe abali ku mitimbagano opo n'abali ewaka njagala bawagaabwa bw'oba owulira tokyasobola kukwasaganya ngalabyo ng'esiimuuse weewummuzeeko Robert Kyagulanyi Sentamu talina mmundu talina komera talina poliisi era tattanga ku muntu gwe bw'otambula nga Robert Sentamu attisiza abantu njagala ondetera omuntu omu Robert Sentamu gwe yasse era ani atta abantu bano yose litibahabula otabayisa omutano wakalekezi yali mu kutta abantu bano essaawa zino bwe twogerera okuva ennaku nnya ng'agenda okwerayiza okwepaatiika watalina kuba ng'akajonja akeepaatiika mu liiso omumpembe ono yalagira ebitongole by'okwerinda omuli poliisi CMI SO n'ebisigadde okukwata abaana b'abantu ne babatwala mubanoonya ku poliisi tebaliyo abaana bamwe bali ku bitongole bino wammanga bali ku CMI ku kitongole kya CMI temujja bafuna ku poliisi bali ku kitongole kya ESO temujja bafuna ku poliisi bali ne ku ISO temugenda bafuna ku poliisi be balina abaana bammwe ne munanoonya ku poliisi ezenkana ziti temugenda bafuna bonna babakwata bali ku biki bali ku bitongole ebyo mu underground zaabwe tocha kyebajje bajje babateeka kitegeeza kibano bo nabo bali mu paniki kati bano babuloga oba n'abantu basekinoomu abatambula bagamba Robert Kyagulanyi Sentamu attisa abaana b'abantu njagala ojje ku Facebook kuno oba ku Messenger oyogere Robert Kyagulanyi Sentamu yasse omuntu bw'ati okujjako nga namwe mwayonka babere ga mbuzi zino zinnakabegeza ebitanga ng'okujjako kulooza kamu kuli mabega nga Covax Woga toza kungamba Robert Kyagulanyi Sentamu yassiza abaana b'abantu nga Museveni yatta abantu ne poliisi mu kifo ky'okunoonya abaani abatta abantu mu Robert Kyagulanyi Sentamu ani abaloga zino enkwezenge ezisekeze ayengeza bwe gumala okugwako ne zigenda Yoseri yali mu kutta abaana b'abantu yali mu kuwamba abaana b'abantu gwegamba Robert Kyagulanyi Sentamu yabasiza alina gwe yakutteko oba alina gwe yasse kale mulekerawo akajanja akasumagiza eyeyalira nga mwogera ebikikinike mutategeera bwe muba temulina byakkola mugende munone kuvu mulisenyese amanyo gamwe gatukule otherwise muve ku Robert Kyagulanyi Sentamu kubanga si yatta abantu kikulema okutegeera ni abatta abantu ate muli ku Robert Kyagulanyi Sentamu so talina kyagenda bayambo olw'ensonga nti si yatta abantu omuntu abatta aba bamanyi era yagambye akyabatta kubanga ye yava mu nsiko ng'abatta ekyo tuyita propaganda blackmail divide and rule kubanga yakikola bulungi akimanya awo nno sigenda kulwawo ngenze ku kirala kati njala muntagingire omumpembe yose lutabasira mutano wakalekezi ne high command ye wakye tuyita military commission ye ntandise bwe nti olunaku lwa jjo lwali lwakutaano ku ssaawa 2 ez'akawungeezi mu State House e Nakasero yose nti bahabula omutawano wakalekezi wayise military council yo ngerimu abawanvu n'abampi okuteesa ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga olw'okuba nti pressure ekulinnye waggulu n'obulimi abukutwakadde nga tokyalina option okujjako okukazanga omusazi w'ebyayo ku kkubo nti abaana abiraba banaamanya ani yabisaze nga tekituufu baba bamanyi nti guwakyame mu kasikaawo okusalawo ebyayi ntandise bwe nti mu security council eno gye wayise mu bagina abasinga obungi n'abantu abamu be tulowooza nti baali bawummula amagye kumbe mwe bali era amannya agabadde mugamanyi bulungi gensiba mbagamba meeting eno yatandise ku ssaawa 4 ez'okumakya zetuyita 10 am nekoma ku ssaawa 8 ez'emisana kyetuyita 2 pm z'akawungeezi mu meeting eno mwateeseza ebintu bino wammanga naye okusingira ddala mu kusookera ddala mwatuuse ne mweyozaayoza era nga mugamba muti Yoseri yatudde mu ntebe ne military council era bagamba njala kusooka okubayozaayoza engeri gye mukwasaganyizaamu ensonga era n'okusingira ddala engeri gye mwakolamu okkakkanya obulabe obwali mwolekedde olw'okuba nti mwatta omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga ensi ne mugitula ku nfeete ne mugikkakkanya etewali kyakolebwawo nga ne Catholic Church mu nsi yonna ewangala neera mulira Roma terina kye yakola era buli kimu ne kikkakkana bulungi nnyo wabe babazizza era ne musitula n'amagiraasi ne mugakonesa mu bbanga ne mutoosinga ne muga nti twakikola bulungi nnyo era ne mugamba bwe muti nti olw'okuba nti ogwo mulimu twagumaze ogw'okuba nti okkakkanya omulabe waffe yali asembyeyo nga munandira okuyingira okulonda ne watabawo kyonna kikolebwa ne mutoosinga bulungi nnyo ku mita ya security council gye mwali nayo mwebali nnyo mubalire ddala muliba mulebako ki mukulu kubanga mwe mulowooza nti lwe mutta muba mufuna mpeera eyo si mpeera mweyongerako bibi
ekikusuza ngo kalula maso ngente erinnya lole mukulu ngate gwali mu State House ine mundu kiki mbade nga nti gwe patisa ku gwanga lwaki tewebaka bubanga oli musajja mukulu ng'olina amagezi lwaki tewebaka so mwatudde okutuuka mu meeting notandika okukongratulatinga banno olw'okutta omugezi no success period Kizito Lwanga era ne mu kikonde ensinga bulungi nnyo okuba nti tewali muntu yena yeekalakaasa ne Catholic Church teyavayo wadde okukola nti buli kimu ne mukyebaza bulungi nnyo era mwamaze okukola ekintu ne mugamba nti n'abantu bonna bwe mwamentioningako bwe nategeeza nti mugenda kuddamu mukole enteekateeka zaabwe ez'okubamaliriza nga bwe kyali olw'ensonga nti muyina enteekateeka nnyingi nnyo mu kisanja kino kye muga nti mwakyewadde ekyesimenti munaakimalako wadde omwaka ogusoba mu gumu ebintu bye mwateesezzaako bye bino wano wammanga tugenze mu maaso ekisooka njala tegeeza bannayuganda ebintu bingi ebigenda okuggwawo kati naye ng'ekisookera ddala omumpe mboono akyatidde okumentioninga naye nkimanyi within 4 to 5 days from now agenda kuba amaze okusoma kabineti ye n'abantu bonna olukunkumbi bagenda okuwa emirimu naye nga nabyo ne beegiwa baagiwa baatidde dda kyema kigenda kuddako olw'ensonga bakimanyi nti okulinnya ennyo okugendako mu mawanga g'ebweru kiyinza obabeerera ekizibu kati bino ebimu kwe baateesezza mu military council eyatudde olunaku lw'ejjo mu State House e Nakasero baatandise bati balina okutuukiriza ekigendera kyabwe kye tuyita concentration camp mumpulirize bulungi nnyo jjukira mabegako nze mbagamba ni Museveni atrayinga oba agezaako nnyo okuteekawo concentration camps zino abatamanyi concentration camps zino waliwo obutambi obwa sinema obwazannyiddwa Abamerika mu nsi yonna muno mwe mwali ne concentration camp eyalimu omusajja eyatta abantu okumala obbamala mu nsi gwe bayita Hitler mwe yateeka abasajja Abayisirayiri okumala obbamala mu nsi muno mu concentration camps ezo wawona akatambi akalala ka filmu ke bayita escape from Sobibo nako musobola ogenda mu kalabemu njagala bo reference concentration camps zino engeri gye zifaanamu nakyo bakolamu kati nono Yoseti bahabula mutano wa Karekezi akyefudde nampulira zibi nga ate si ye mukulembeze w'eggwanga omulonde ebintu byayogerako ebbanga eriwedde kati ate byagala okuzzaawo essaawa zino mukina agambye atya bagambye balina okumakinga sure nga bazzaawo concentration camps zino bwe bagenda okukwatira abasajja n'abakazi okusingira ddala concentration camps zino zigenda kubeera mu ggwanga erya Buganda wakati waalyo gye bagenda okukola ekintu kino nga mainly ekibakozesa ensonga zino kwe kuba nti baagala tutwala ttaka lya muntu ayitibwa Muganda n'okumumala ku planet Buganda oba ku kitundu kye bayita Buganda bakole ebyabwe bibatawaanya ekisinga obbatawaanya kimutamanyi omumpe mboono yeewola ensimbi empya n'enkadde okuva mu bayindi wepona abachina ezimutambuzizako ebbanga lino naye nga talina ngeri gyayinza basasulamu kyalina obbakolako kuba wettaako okukolako emirimu gyabwe gamba ng'okulimako n'okulyako ebintu ebyenjawulo basobole okwesasula kino agenda kikola atya omumpe mboono yagambye nti balina okuimplementinga kyetuyita concentration camp bwe bagenda okuwambira abaana abawala ab'obulenzi abakazi n'abasajja okubateeka mu camps zino babaliise akakanja zino tezaawukanako nga camp z'abarefugee lwakuba nti zino zibeera zimanyijingirwa gavumenti ate nga refugee camps ziba zimanyijingirwa international bodies ngenze maaso mu concentration camps zino before nga tebanazikola bagenda sooka bateekewo kyetuyita rebel funded groups nga zifandingiddwa Yoseti bahabula mutano wa Karekezi nga yo omuntu n'ebitongole by'okwerinda mujjukire nze mbagamba nti omumpe mboono yeeyita Katonda wa Africa wetwogerera essaawa zino era abazungu bamusekedde bagenda laba noono ku myaka ekinaana weyita Katonda wa Africa naye ate tumanyi ffe tukulaba 1 agenda tandika okuteeka obubinja bw'abayeekera mu kitundu ekya Buganda bino nabyo bagamba dda nkiddamu lwekubanga baja activate nze obuntu obukundi bw'abayeekera buno yagenda obuteekamu abo facilitating ensimbi ebyokulwanyisa na buli kimu butandise okucunya abantu kati yate amala asindike abampembebe bagende mu bitundu ebyo batandike okukuba buli kye bayita okukuba n'okukwata buli muntu yenna aliyo bakiriyalinga ekitundu ekyo ewobaga nti waliwo abayeekera bakuba abantu bonna abaliwo n'abasirikale abanambe bagandi befudde bayeekera bakikiriyalinge out then ate fe malo kikiriyalinga bakomyewo baleetemu abantu abo basibiremu nga tewali afuluma kubanga bajja kuba bakubye ennyumba bakubye ebisolo n'abantu babo nabo bajjewo bazimbewo tent redi ezaatuukedde ziri ebbombo babateeke mu bitundu ebyo so emutandika okuwulira obinja bw'abayeekera mu Buganda oba mu bitundu ng'ebitundu by'ebusoga Bunyoro ndowooza ne mu Lwenzululu temwebuuza kiki ekigenda maaso mbagambye mu Buganda Busoga Bunyoro ne Lwenzululu bwe mutandika okuwulira ebintu ebika by'ebintu ebigenda maaso ng'ebyo temuwunya kiki ekigenda maaso bagenda kukola ebintu ebyo okuba nti bafuna amatako gajja kuba Nansi obateekamu ebintu bino okuba nti babateekamu bulungi muno wabayeekera bo kennyini ate babuteekewo ate bagiba bulwanyisi naye ng'ekigendera kyabwe kyakukola kye tuyita fagiriya
kubanga bo bakikoze ebbanga ddene nnyo nga bwe bakola eggulu nga bakozesa omumpembe koni okuba nti bateeka concentration camps n'okuba nti bano balumbibwanga ate bennyini balumba ne basalasala abantu okumala obbamala mu bitundu ebyo. Kino bagenda kikola mu bitundu bya Buganda n'ebira byemmenye okwongerako okubikola. Mbabulidde ensonga lwaki babikola mubitegedde bulungi. Kati ngenze bwe nti mu nsonga enkulu eri bweti njagala mumpulirize bulungi. Yoseti bahabula tabasiro ntano wakalekeze akimanyi nti mission yabwe ya wiping out Baganda. Nkiddamu mission ya tubahabula ne banne ya wiping out Baganda. Era ekyabadde ku mpapula drone zange zekyandabiddeko bagambye nti kana akawaayirako ku wiping out Baganda kali ku mwaliro gwa namba 3 oba kali ku kako namba 3 akategeeza nti mission eyoku wiping out Baganda oku increasing foreign immigrants mu kitundu kya Buganda era nga enamba y'abantu abagenda okuyingizibwa mu Buganda region nga ba migrants ng'amaze okukendeeza enamba y'Abaganda muno mwe muli bano abantu bano wammanga. Mujjukire wiiki yennyini eno nakola video nembategeeza ku kintu kyekimu ba foreigners aba migrants okuva mu other countries occupying areas ziri mu Buganda okulinyisa emiwendo gy'amayumba n'ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo olw'okuba nti balina ssente eziva mu gavumenti nabo ze bajja tetunubanje bazijja okukola ebintu bino. So wiping Baganda is one of the mission which is on Museveni's table, whereby he prefers to wipe out Baganda or to decrease the number of Uganda so that they can implement their mission of bring the number of migrants from other areas of Africa. And the people who are going to migrate to Uganda, mostly in the Uganda region, are from South Sudan, Rwanda, Congo, Ethiopia and Somalia. Abantu abagenda okuleetebwa oconcentrating mu Buganda ng'amaze okukendeeza enamba y'Abaganda mbabuulidde bagenda kuleeta abantu ba migrants okuva e South Sudan already mwe bali mbabuulidde abali ebusaabala mu kampu y'abamajja baliyo already bano abantu ba South Sudan mu Buganda mwe bali bayitirivu abali ku mataka ate nga tebakkirizibwa abakongo nabage bali mu business nabagambye mulimu Ethiopia Eritrea bonna mwe bali mu Buganda babaleesedde batandika okukola emirimu gino ndoza mu kitegedde bulungi nnyo information gyembandoze ekwatagana bulungi nnyo kubyembagamba kati mbajjukiza n'okubabulira nti ekintu kino kyateereddwa mu nkola lwakuba nti bwenjogera ebintu bino mbadde bikyusa kati mumuwulira nti batandise okuwamba okutta n'okkendeeza enamba y'abantu mu kitundu kya Buganda. I just to remind all Ugandans that if they mention they are going to decrease the Baganda, it doesn't mean that they are particularly Baganda, because Buganda is an area where all Ugandans they settle together. So tolooza nti kigenda kukwata ku Baganda bokka, kigenda kukwata kuli muntu yenna ali mu Buganda wano. Bajja kukwata nga gwe boss, bakwate nga gwe Okero olw'okuba nti oyogera Luganda bakuteekeyo, bakwate nga gwe Mugiza olw'okuba oyogera Luganda bakutwale naye Mugisha bakutwale, bakwate nga gwe Kasaada naye bakutwale ng'oli mu Buganda bakutwale. So muyinza okuza bagenda kukwata Baganda bokka, baagala kukendeeza nnamba y'abantu abali mu Buganda naye nga their main target is to wipe Baganda. Era ennamba y'abantu bano benjogeddeko mutambule mukole survey. Aba South Sudan bangi mu Uganda, Abanyarwanda bangi mu Uganda, Abakongo bangi mu Uganda, Eritrea bangi mu Uganda, Ethiopia bangi mu Uganda, n'Abasomali bangi mu Buganda. Strictly bagenda bateeka mu Buganda. Awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Eno message njagala muntagingire mwenna abadde beeyita ba property owners mu Kampala. Bakina, Hamukiggundu, Drake Rubega, Kirumira, bano bona ba Bosco, buli gwomanyi nti mugagga mu Kampala njagala muntagingire nga sinagenda katono mbakano kaddako male n'okunywamu amazzi. Njagala muntagingire beeta ba property owners mu Kampala. Ku lukalwe lumu omumpembe Yoseti bahabula otabasiro mutano wakalekezi ne group y'abanne ba mafia bagambye bati nti bakizudde lunye nti babadde bakozesa abantu abadde bali willing obayitamu mabega ngera bebadde basindikirize nnyo okufuuyirira akano okulaba nti gavumenti yaabwe egwa ate ng'egenda kugwa beddize ebibugaga byabwe ng'obudde bukyali. Era bagambye nti bagenda tandika okunoonya ssekinnoomu ku ssekinnoomu abadde baddukanya bizinesi zaabwe muno mwe muli ebizimbe, amataka n'ensimbi enkalu.
muno bagenda tandika okubibajjako anaabawalaziza empaka bandikusimiriyo nga nenabugisi mufungize. Kino kitegeeza ki? Museveni yategeezezza nti bagenda tandika okubajjako ebintu byabwe olw'ensonga bakitegeddeko mubadde mufiira zirwana gavumenti yeeyiike sinakindi musobole okweddiza ebintu bye kati babitegeddeko n'agamba we are going to crush all those people who have been running our businesses and our properties as soon as possible so that we can take over our properties and our belongings. So mukitegereko mwenna abadde beefula nibo bannannyini Kampala nga mulina ebizimbe amanya nga basomeddeko naye ge matono bwe muba nga musobola nabagamba dda kino nkidda mulundi gusembayo muyinza otandika okufa embeera etategereka baganda omugaga gundi yasangiddwa mu kitanda kye nga afudde omugaga gundi yafunye akisidenti omugaga gundi yasobodde kulutonda kubanga yafunye obuzibu ABCD naye nga mukyo mujja tegeera nti bagenda bajjawo olw'ensonga bano abantu baagala bintu byabwe naye nga twabagamba dda nti Museveni bw'omukolera era amalirizaako se. Ngenze maaso eno message njagala egende eri abooluganda abakona b'emikwano mwenna abasiraamu lulina bagamba mission Museveni gyazzaako olwagiye baagizizza mu byalo. Bw'obanga oli Muisiraamu muganda wange nkulamusizzaako mwebale kuyita mu kisiibo ekitukuvu era mwebale kusibuluka Allah mwenna abakingirize gye muli ne mission yammwe ey'okubajjawo kati baagijja mu bibuga bagizizza mu byalo. Omanyi ono omusajja tatudde mission gye baga nti bagenda kuddira obuto buteeka mu ngatto ku miziki tukombosalira kati bagyongezaayo mu byalo. Mukitegere buli musiraamu yenna gy'oli mu Uganda bw'obanga ogenda okuyingira mu muzikiti okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala yingira n'engatto yo mu kaveera osale nayo mu mabbali wano otherwise bw'onoogisigaza ku mulyango babalumbye mu byalo munaawulira ekinaaba kifudde mu y'ebiraka. Bwe ntyo bwe mbyogera ne mmala ne bituukirira ne mwebuzaabuza nga bafuka banaaba mujja kitegeera. So nno ze ensonga ze mbategeezezza kati ngenze ku security alert endala. Kitaffe mu Katonda Archbishop wa Orthodox Jonan Lwanga nkulamusizaako taata wange kansubira oli bulungi omulundi ogusembye ku lukalala nakutegeeza nti gwe omu ku bantu abanoonyezebwa okuwummuzibwa nga si Katonda we yakutonda yakuwummuza era olwaliro okomyewo ku lukalala luno lwengenda okusomako abantu balinga bana abateereddwa ku lukalala lwangu wamangu. Jukira bwe mbadde ntandika mu meeting ya Military Council gye bagambye nti abantu balina okuttibwa kwabwe tekunnavaawo bagenda kudamba ku activating naye mu bwe basoose okukolako okwogerako kwe kuli Archbishop wa Orthodox Jonan Lwanga taata wange mu ddiini nkimanyi nti oli voko nnyo era Museveni omusuza tatudde wegendereza security yo gyongereko era abantu abakufumbira abakwoleza era abakugololera n'abakuwa emmere begendereze nnyo sinakindi wegendereze nnyo olw'ensonga nti omumpembe akwesibyeko emirundi egiwera kubanga wali tolina kusukka kulonda kuno wadde olunaku lw'okulayira naye bw'obanga okyali mulamu Allah Katonda mukulu nnyo akyakukumira okusinziira ku information gye nfunye gezaako nnyo okunyinyiza ebyokwerinda byo obiteekemu security obiteekemu akawaayiro akasinga ku koolina. So Jonan Lwanga Archbishop wa Orthodox oba Ssaabawolereza wa Orthodox mu Buganda region oba mu Kampala taata wange nkulamusizza naye weebereremu ng'enjogera ennaku zino bwegamba musajja tatudde atukizza okukunoonyereza. Omuntu omulala ye jjajja w'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge awangalira Kasozi Kibuli. Jjajjaffe Nakibinge okomyewo ku lukalala olwaleero nga be nakusaba munnange ebyokwerinda manyi nti oli musajja mugumu nnyo atatisibwatiisibwa naye bagamba lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde ate linda kiggweyo afumita mukira. Kitegeeza ki nti lwolegeza omumpembe ono aba afuna engeri gy'asobola okukola ki okutuukako. So njala kukugumya n'okutegeeza nti beera musajja mugumu naye ng'ebyokwerinda bw'obinyweza naawe okomyewo ku lupapula. Ngenze ku muntu omulala amyuka omukulembeze wa kibiina kya National Unity Platform mu mambuka ga Uganda omukyala Lina Zedriga. Mama yonna gy'oli Mama Zedriga, be aware that Museveni is looking for you anywhere you are. Please tighten your security before it's too late. So Madam Zena Zedriga wonna w'oli mama waffe omumyuka wa president wa NUP mu mambuka ga Uganda naawe ositula okomyewo ojjukira waliko ko naye bakomeza ku lukalala ku bantu abalina okugibwawo kati ng'ona amaze oga nti yeerayizizza okubeera mu ntebe etaliye. Muganda waffe member parliament wamu bitundu by'e Bugisu eyo era nga y'omu ku bantu abakulira ekibiina kya NUP muganda waffe Nambesha MP Nambesha, please whenever you are, please you are informed that still Museveni is still hunting you with his security operatives. So whenever you are, please tighten your security, Mr. Nambesha, and take care of yourself because you are among the people who have been mentioned in this today's security alert.
according to what I live today. So ezo ensonga ze mbategeezezza muzibeereko bulungi era nga muzitegeera. Mu kino ntegeeza ki? Kye mbategeeza kitegeeza bwe kiti. Obunkenke obugenda mu maaso mu Uganda. Gwalowooza nti ebyobufuzi byawedde. Gwalowooza nti Museveni yalayidde ne yeerayiza ne kiggwa. Guno omuzannyo tegunnaggwa. Omuntu bw'asirika tabeera musiru. Abeera mugezi nnyo. Okusirika kw'abantu kabonera akalaga nti ensi teri mirembe. Nyongera okubagamba mwenna bannayuganda abadde baddukanya bizinensi mu Uganda mwegendereze. N'abalina ensimbi ennyingi ku kittavu mwegendereze. N'entambula gye mbadde mutambulamu mutambule misana mwegendereze temuddamu kutambula kiro. Abalyankuzibwa ku buli mukolo namwe mukendeeze okulyankuzibwa. Omumpemba akimayirunye abantu bamukyawa. Era nga baga nti ku mbaga tekubula musiiwuufu era wabaddeyo ebiyenje byadde ku mukolo ogwegwe kweteeka ku bukulembeze ku kifuba nga bikuba mu ngalo ebyo tuyite ebiyenje kuba tebibula wali biwunya. Buli lwolabe wali ekiwunya enswera ebeerawo n'ekiyenje ebyo tebibula ku mukolo. Omukolo gw'ekkolo gwadde guwunya era tokwabuzeeko biyenje byadde biri mu kwasaambirira nga biri mu kukuba enduulu musimanyi alayidde. So what is next? Okulayira is not the problem. And there are so many problems which are taking place in Uganda right now as we speak. People are tired of this regime. Sincerely speaking. Namwe mwennyini abeesunga okulaya mugenda kulayira mugenda kujja wasere zigenda okuddukanya ggwanga. Era mwenna abakulembeze abali mu gavumenti mwetegereze bulungi muyinza okulaba nti kyawedde ekyo nake kyawedde. The moment bannayuganda bajja trust mu gavumenti kiba kiwedde. Bajjajjaffe abamanyi ebyobufuzi gye buvuddeko emyaka 3 mukimanyi bu the moment the citizen of the country lose hope in their leaders, that means everything is done and finished. Museveni abantu tebakulondangako balonda Bakyagulanyi Ssentamu ne boona okola otya people they will abandon their businesses oleme kufuna musolo guddukanya gavumenti yo. Abadde agenda okusubula container e Dubai tagenda gisobulayo. Abadde agenda okuzimba ennyumba tagenda gizimbayo. Abadde agenda okugula sementi tajja mugula. N'abadde agenda okusasula lenti za Ekiri tagenda zisasula. Bagenda funa ebizimbe byammwe. Abantu bagenda tandika okuboycottinga businesses to the extent n'agazimbe ge mwanzimba gali kuoleka batebagenda gagenda mu gapangisa. That means mugenda sigala nga banka zibabanja sente olwokuba mwina akakodyo ke mwakola temubba sente mu gavumenti ne mala muzimba mu bizimbe ane mala bizimbe nimuteka mu banka ne mufuna clean money. Still bigenda badibirira. The moment abantu baluzinga hope mu gavumenti eriko kabaka weddemu. Kino nakibalaga ne mbagamba nti tunuulira omuntu yenna ali mu relationship naddala nga muli bafumbo bampeta. Kasita obufumbo bugenda mu kye tuyita silent mood oba mu lusirika. Eyo situation yeetagamu omuntu amayina experience mu controlling obufumbo. Otherwise batawo omuntu nga ina experience obufumbo bamania ene amie. Teri muntu mukulu ali ku live kuna atayagala nko batayagala ngako. Kasita lave ejja mu goziri nga tekuli yeguya kabaka kuweddeko. Omukyala bw'asirika mu bufumbo n'agenda mu silent obutebuba bufumbo. Omusajja bw'asirika mu bufumbo nga abata kyadde yali adde 12 adda mukaaga nga ne bwadde mmere takyagirya kimanye nti obutebuba bufumbo. Kati wano wetuli ono agamba nti yeerayizizza nga abantu tebakyamwa. The moment abantu ababoofuga bakujjako oba kujjako attention ne bagissa ku bibakwatako ne bonooleta amajjo gajje Johannesburg ne bonooleta amajjo gajje Katumu ne bonoogajja nti Katonda sitani akoleza amajeego. As you speak right now, abasirikale babanja emyezi ena kweta nti balina ssente. Gwabagambye muyine mundu mugende munoonye ssente. The moment omusirikale akwata wa boda boda n'amukuba empina amujjako pichipi ne ssente zabadde nazo n'azitwala nkulayirira teri wa boda ayinza kuddamu kuwakalu ne famire ye.
omusawo essawa zinajjanjaba babanja emyezi mukaaga tebafunanga ku ssente wadde omudde gwennusu countrywide bagenda kwekyanga togenda munyumiza efolofoto musimanyi walayidde kasasiro kitegeeza bannansi bagenda okubonaabona abasomesa basomesa eggwanga right now waddira omukazi dofi n'omuteeka minister of education tasobola dde okukola syllabus y'eggwanga adde okumanya abaana basoma ki yaali awo okuba minister of education atekako bugalubindi okubuzaabuza abantu ali bwati minister of education talina kyasobola kukola bye minister of education ali awo talina kyasobola kukola kati abasawo bagenda kwekyanga amagye gagenda kwekyanga abasirikale bagenda kwekyanga ki ekigenda okuddako kyembagambwe balowooza mbu ekintu kyawedde kinaggwa because ono omumpembe yavumye gyabadde bw'ogende wa neighbour ng'obadde osobola omusaba omunnyo omusaba butto omusaba akatungulu omusaba n'akambe ate nga ye neighbour gw'obadde naye mukwano gwo n'osiikula olutalo vva omwange n'eŋŋumi ne zinyooka akatungulu agenda kukasabaani olina obwavu omanyi abaavu balina emputtu neighbour abadde akuwola omukubye eŋŋumi n'abaana bo bakubiddemu ani agenda okuwola kino kye kigenda mu maaso abasajja bo abadde bakuyambako kutambuza gavumenti y'ekifere obavumye ndi ba idiots bagwagwa teri agenda kuwa ssente kitegeeza mwabali yabagamba simanyi yalayidde that is nonsense mwabatamanyi kye tuyita politics economy yokka esobola okucrashinga gavumenti y'omuntu n'egiwa wansi kye tuyita economy bakibasomese mu kitegeere bw'obanga omuntu wa bulijjo abadde asasula ebintu nga takyasobola bigula kitegeeza manufacturer tebakyasobola kufulumya bintu bino manufacturer batakyasobola kufulumya bintu bino kitegeeza imports zibadde bakola okuyingira mu ggwanga tizikyasobola kuflowinga abasasula omusolo tebagenda gusasula bizinesi ziba zigudde alina ki talina kola likola mpiso talina kola likola bintu byonna talina kintu kyakola n'emundu ekintu kyalina mu bulamu ekyasobola okukola kiri kireeta eki kola gani powder aliye nakasongola gani powder ani agenda omukozesa ani agenda okukosa Museveni ekintu kyalina kyasobola okukola n'emikono gye mu ggwanga bakiyita ekyeyakola ewewa enakasongola gye bakola bali factory y'obuganga kyasobola kyokka mu nsi talina kirala talina kirala kyasobola kukola kitegeeza mwe abaituddeko ebisimenti struggle yaggwa somo ki struggle etambula egenda bugenzi mu maaso byonna tebinaggwa mulowooza lwe bakyagulanyisa namukusirika taliyo abalaba era buli muntu aliyo ekyanga busimanyi fe mbwate biki abalabagala bano ne babuloga bali abekyanga busimanyi struggle yawedde musimanyi agala bano lengera bano era kyovulaga nti buli muntu yajja mu struggle mulonga ina kyakimbe gya kifuna ogende naye nga bajja okusigala ku mazima okutambuza struggle bajja gitambuza mpaka ate buli kimu akiraba era gwe buloga aliye ng'osimanyi kyaggwa struggle tennaba etandika butandisimba buwulira mwabaali obusente ne mutanga okukyusa olulimi n'abuzaabuza abantu struggle abantu ebalaba kiddako mbagambye omuntu yenna asonda sente ku social media kati currently ng'ozisonda musimu mugenda kukola diversion z'abali bagenda bakwata abasibe kubanga essaawa zino okujja nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yalagidde abasigadde bonna bali mu byabo mukitegedde bulungi so kati omuntu ali eyeebuzaabuza mbu struggle yawedde struggle temmala gaggwa bw'etyo economy yokka esobola okucrashingisa gavumenti ya Museveni within 3 months from now mwe mulindeko zigizaga agenda okujja nomukulayo buli parliament enofuna emmotoka bajja tuka okubera mu kitavu nga sente ziriyo anti sente ziri ku Okero House yafuuka national treasury wali sente Okero House wabera sente zaweddeyo gomu yagamba simanyi struggle yawedde struggle tennaggwa nkiddamu struggle tennaggwa struggle etandika butandisi gavumenti eddukanyizibwa sente bate wali sente likigende kutambula abadde yewana n'otufuta toto yakivuddemu gavumenti zaganye toto gye badde yewola sente bamuga tetusobola kuwa sente kubanga sente bazikosa mu kutugunya bada Uganda toto yabivuddemu kyalina kikyagenda otunda ekirala
Government etambula na sente oba tewali sente tewali kitambula eze mundu banazi bwa nagule mundu kati era information kwati bwana entuseeko yo sente bahabulwa tabaiswa mtano wakalekezi tukimanyi nti oyingiza byokulwanyisa nga biyita mu Egypt Air eva lutu yayo eva Russia nebuzabuza negwako ewawe Egypt neryoka yingira e Kampala kuchine yingira entebe ku sawa 8 ez'ekiro ngerese byokulwanyisa ebyokulwanyisa bino biva Russia modo ya Russia biva Russia ndoza bimugula ku black market nebiva Russia mu Egypt Air ya cargo nebisoka bigwa Egypt nebijja entebe ku sawa 8 bijjako bigwa ku cargo section information nagifunye bigwa ku cargo section then mbyo flooding ako nembivuga nembitane na chiwogo nebirinye ekiti nebigenda ku bizinga by'essese information nayo ngifunye bulungi nnyo so mukulu webuze ngafukana abense kulaba oli kulada igobade tonto ense batakimanyi kati oyingize byokulwanyisa nga biva ku black market Russia mujjukire nti Russia ina abantu mangi nya batunde byokulwanyisa mu black market so kati akyagule in fact no sigalanga you purchase arms of mass destructions nenga n'abantu balwa tebasobola kufuna ddagala mu ddwaliro as we speak right now ntegezeddwako ti pharmacy ezisinga obungi mu Kampala zabanne mu government eddagala baligulawa liva mu National Drug Authority mu stores mu abalwadde ne mugenda muligula mu store omu ku balina pharmacies ennene mu Kampala bamuyita Salimu Sale era ina nyini pharmacy ezisinga obungi n'abanne mu Kampala balina pharmacies zonna abasinga obungi ddagala balija mu National Drug Stores ne bali baguza kati mwadde n'ekirudu mwatadde pharmacy munda naye nga te pharmacy ya munene mu government eddagala alijja mu National Drug Stores kusereza omuwa omusolo kati olete byokulwanyisa obikukusa saa 8 gwa kiro bigwera ku kago yade enyonyi parking tajeno ne babijjako ne mbivuga ne mbitwala enda kiwogo ne mbiteka ko kire mbitwala ya enyonyi yakagwa yakalete byokulwanyisa birondi ngesatu nga mbijjako ku kago belt ne mbi parkinga ne bijja ku motoka byamaje ne mbitwala mpaka na kiwogo wali ne birinye kire ne bigenda oze tubitegera tuba tubiraba buli kimu tukimontalinga okitegera kati bino byabuzabuza bana Uganda mbusimanyi wa 70 years old kati kankugire history omutono nga nfundikiro lyokotegere nti ense kumanye bulungi atenga soon or later ojja kakasa nti obukulu buwomya ttooke ale nkiddamu nti obukulu buwomya tteeke ale bino mutugamba simanyi obukulu bukadde magezi nga mbuto wali ogalina era bw'obanga wali mu ssiru ne mbukulu obeera mu ssiru nkiddamu obukadde magezi nga mbuto wali ogalina naye obukadde busiru nga ne mbuto wali mu ssiru ntandise bwente mukulu tumanyi history by'obufuzi mu Uganda gye buvuddeko mu myaka gya 1960 abavubuka abayingira ebyobufuzi babiyingira nga bali wakati w'emyaka 35 nga bavudde ku campus oba ku basentendekera gasinga obungi tewali nga mwana yakkirizibwa nga kwetaba mbya bufuzi ngali myaka 18 oba 25 babiranga wakati w'emyaka 3 okudda waggulu okusinzira ku maturity yaliwo mu bantu abyobufuzi abasajja abali abayigirize n'abali abayina emitwe migumu kati mukulu yose tutabasira mutano wakale kizogera noga nti oyina emyaka 75 simanye emeka but actually oli myaka 86 oba 87 plus lekera okubuzaabuza abantu. That's when tujja nokola statement nozeegaana nenga atozimiininga. Tukimanyi nti oyina special therapy gy'oliko ekuzza obuto olwaka fridge koyina mu luumu yo konywamu omusayi gw'abaana abato gwe bakuteeramu osobola okudda obuto tukimanyi bulungi nnyo. Naye ndowooza weerabidde nti ebyafaayo tebirimba. Gwe ne mukazi wo mwajja ebyobufuzi mu silabasi ya Uganda. Ne mujja n'amasomo agabangula abaana obwongo ne mugajja mu silabasi ya Uganda. Ne mwerowooza nti mujja kgenda nakyo ng'abantu bajja kutegeera. Ebyafaayo tebirimba era ngamba nnyo abantu muyigenye ebyafaayo. Ntandise bwe nti mu mwaka gwa 1964 Yosaiti bahabula batabani wa Kalikezi wali mbyabufuzi bya Uganda. Era nga bwokama fredging nga noyingira buli kibiina kya byabufuzi ne KY kabaka weyeka ekibiina kino wakiyingiramu. Abawakana mujja kuwakana ngenda bapostingira akantu kano nga maze programu eno. Omwami ono kama Fraser yaliko mu kibiina kya KY nabeerako mu kya UP nabeera mu kya UPC nabeera mu kya DP n'amaliriza nga akoze ekya NRM nenga kyasoka kubeera National Resistance Army n'aliko akifuula National Labour's Movement.
kati bwabanga yabeerako ko mu bibiina bino ebisinga obungi nga ne Kabaka yekka ekibiina kino yakirimu muyinza okuwuza yakibeeramu atya tugenze mu maaso waliyo program eyaliyo ey'ekibiina ekya Kabaka yekka programu eno yatandika ku ssaawa zaali saa 9 ne zeekomekereza ku ssaawa zaali 12:05 n'obusekendi 7 eno program yatuula kasangati program eno oba meeting eno ya Kabaka yekka yatulanga ennaku z'omwezi 25 mwezi ogw'omusanvu 1964 mu meeting eno Museveni gw'omu ku boogezi abaali mu meeting eno nkiddamu Yoseri Tibahabulwa Museveni Kaguta mutabani wa Karekezi oli myaka 87 plus eyo gy'olimba 75 genda olimbe abantu bo meeting ya Kabaka yekka yalimu abantu bano wammanga nawe muwajja okuteeseza mwalimu omubaka Kizito Bulwadda mwalimu chairman C Chikabi mwalimu chairman Mumyuka Francis mwalimu chairman wa Mumyuka branch Mr. I Mwanje mwalimu omubaka Mr. Kizito Bulwadda yalimu mwalimu owessaza Kaggo mwalimu ow'ekitiibwa Kintu chairman wa KY then aboogezi abali mu meeting eno abali bavudde ku kitebe ekya KY ekikulu mwalimu mukyala Mazzi yalimu mwalimu Mr. E Lwebuga eyali omuteesiteesi mwalimu Yoseri Tibahabulwa Lutabayisula mutano wa Karekezi ne baakuyita Mr. Museveni mwalimu Honorable D Ocheng yali administrative secretary mwalimu Mr. Muhammad mwalimu ow'ekitiibwa Masembe Kabali secretary general wa KY mwalimu Francis Walugembe minister of local government omwanjuzi eyali olukiiko luno yali Mr. David Kyeswa Saalongo omuwandiisi ennaku z'omwezi zaali ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omusanvu 1964 mbagambye nti omuntu okuyingira eby'obufuzi emyaka egyo walina okuba nga oli 30 above tebakkirizangamu baana bato walina okuba nga oli 30 and above kati mukulu buzaabuza banno ebiina by'okuga akasajja kajja ne yakama fredginga mu buli kitundu kyonna ekya Uganda ne kasooka kasoma buli kimu ne kafuna access ne trust mu bantu era kyakola kati era mbasaasidde nnyo ng'oli musoga okyakulira Museveni nkusaasidde oli munyolo okyakulira Museveni nkusaasidde oli muganda okyakolera Yoseri Lutabayisula mutano wa Karekezi nkusaasidde oli mutolo okyakolera Yoseri Lutabayisula mutano nkusaasidde oli munyankole tulu munyankole origino munyankole ng'okyakolera Yoseri Lutabayisula mutano nkusaasidde. These people came with a mission of overtaking or occupying our country. Bajja ne batumaamiramu ne batutuulamu ne batuula nga balina mission. That's why bunaku olukya bagezaako nnyo okuleeta bamigrants okuovertalkinga bannayuganda okutwala ensi yaffe. Bwe kankana akasajja kaaliko mu KY ne kabeerako mu UPC ne kabeerako mu DP ne kajja ne kakola ekibiina kyako ekyasooka ne kajja ne kakola NRA ne kajja ne kakola National Buzz Movement wakati buli kibiina kya byabufuzi kakiyitamu up to now.
kitegeeza ki kitegeeza nti omuntu wali awo nga toma kigenda maaso mba nkusaasidde wano nno sigenda kulwawo naye kubategeeza nti bweyaga nti ogobera Museveni era omusapootinga ensi yoba ogiriddemu olukwe kubanga emisana aboogera olulimi lumuwulira ekiro ne batuula ne boogera mu lulimi olwabwe lwe bamanyi olwabaleeta era ne mission bazimanyi okumanya abasajja bazibu ate bamanya nti waliwo kye bagenda okukyusa lwaki libazza owaabwe emyaka 8 akola omulimu ogwo bwe baagala okukyusa education system era bagenze ne bazizza omusajja oba anaatera na kufa nuwamanya Mushega ne bamuzza mu education system mwali nuwamanya Mushega oyo mukadde alinga enfudu z'emmengo n'engeri abaana basomye abasobola okuteekerateekera abantu bannayuganda ebyensoma yabwe ebituufu yazizza nuwamanya Mushega mulinde kati cabinet egenda okuddako ekyamuzinya oluguje bw'atyo bamutweke yandi bante ali mu kugamba olinga ani gwemba nteekayo go bataasibe okitegeera azanya zzaalo banteekeyo 2 banteekeyo 8 banteekeyo 7 banteekeyo je figures zina naye atyo teekayo figure kubanga izo teekayo embwa ng'ate nze n'embwa 4 okitegeera kati zzaala wa mulemberedde Museveni ayina kadi zazanya bw'ati naye tamanyi kyagulanyi kadi kyayina ne ba idiots bali abagwaga tamanyi kadi zibalina kati ate ba idiots ate ne kyagulanyi obanteekeyo 8 buno nyinza okuba n'omunana gwa ddayi n'emusajja n'akuba embwa ya ddayi ate nga sirina mbwa kati obanteekeyo ali awo wazanya zala tamutegeera kati ye situation gye balimu naye ng'ate ebintu bibakola tubitegeera bulungi nnyo mukulu waliwo omwami enanga omwogezi wa poliisi lekera okujja ku mitimbagano okukanga abannayuganda ng'okomentinga ku posti zetuba tukoze muyina platform zammwe eza social media eza poliisi eza CMY n'eza ISO kuba okomentinga mukulu Fred enanga tuveeko njagadde okukulabula kubanga okomentinga nnyo n'otiisatiisa bannayuganda ababa commentinze ku bintu ebyenjawulo Fred enanga stop your ignorance of intimidating Ugandans when we are talking about the issues concerning Ugandan politics. Lekera kutiisatiisa abantu mukulu enanga nakugambye lekera kutiisatiisa abantu mukomentinga gwe kennyini naawe okimanyi ti gavumenti gye musavinga nfu kyekikwogeza ebigambo ebifu ne bakuyita n'oyogera ebigambo ebifu ng'omwenyereketa ng'eyanobako mukulu enanga tukumanyi bulungi nnyo era nkumanyi n'ekimotoka kyovuga nakikuweereza ne nkikuweereza ovuga ekimotoka ki UBB 280W emotoka gyovuga malo gyetegereza bulungi njimanyi bulungi wano njirina gye kugambye wetegereza emotoka yo malo gyetegereza ovuga emotoka UBB 280W emotoka gyovuga enanga yiyo oba wabbanzibe kubanga naye etunulanga gwe kennyini yiye emotoka yo enanga ogiraba yiye emotoka kyovuga ekyo kyabbulako oba kimotoka oba wakibba kwani enanga kikyo ekimotoka kyo si kyekyo ekimotoka kyo kikyo njagala ensi ekirabe kikyo UBB kyovuga ekyo ekimotoka kyo kikyo oba wakibba kwani mayimo temubye bizibiti musula muweweeta mpisi kundi ovuga UBB 280W motoka nzirugavu nga ggwe oba wagibba kwani taata kuba yo n'ogikubye ku byonna eringa gy'olwaniramu simabbira mu matooke bantu ku kkubo so Fred enanga lekera kujja ku platform zaffe ng'okankanga abantu kiki n'ekimotoka kyo kitegedde kikyo UBB 280W emotoka yo eba kino ekibizibiti wakibba kwani kuba ino nga tosobola kugula motoka you can't afford to buy this vehicle this is exhibit kino ekizibiti oba wakibba kwani oba musibe nnyini kyakyaliyo simanyi maye mubba nnyo ebizibiti kati bakino ekizibiti ky'emmotoka yonna emmotoka yiino nkuba ekubeera eringa ggwe nnyiniyo wenna tefaanane kantu akaavu yiyo emmotoka yonna nkuba ekube baginyiganyiga yonna kati bwe kiba kizibiti kino akibbako nawe olinga n'abakobe yabba ekizibiti kya bukadde 8 n'ava mu poliisi mutusobedde mukwatisa amateeka ate mumumenya amateeka kandi bwe twebuuza tugenda kuddukira bwebanga enanga osobola okubeera n'emmotoka enfubu etyo yonna baagikubyekubye ate nzirugavu nga ggwe ate ojja ku social media otukanga mutuleke munammwe
kati mwaba URA abatwala emmotoka ya Kyagulanyi ngenda baggulako olutalo mulina abantu bemutya ate nga nammwe kennyini muli babbi ate nga kennyini nammwe muli babbi abayo emwatwala emmotoka ya Kyagulanyi nga ate mulina emmotoka zemufulumyemu eziyingira eggwanga nga tezisasudde na misolo ne muzivuga ne muziwala abantu mu gavumenti abavuga emmotoka ne muzikyusa kyesisi namba endala ne ziyingira mu manya g'ebika by'emmotoka ebirala nga ate si byebbyo kamba somero katono nnyo wano mbawayo eddakiika ndowooza ziringa 5 kati mu bakulu ba URA nammwe abasajja ba State House emmotoka ezisinga obungi zonna ze mulina zonna ezo zi V8 ne zaani zonna tezisasasulanga musolo tezisasulanga era tugenda bakwata omu ku omu kati emmotoka ezingira mu ggwanga ezisinga obungi z'abaana tezisasula musolo kati mwakwata ya Kyagulanyi ate nga yasasula omusolo kati ng'eno registration number suspect background ne comment kati mulire emmotoka UHU Toyota Land Cruiser UHU 905Q Toyota Land Cruiser registration number chassis number yayo eri JTEBZ 29J 30004142 that is the registration number suspect Kalisa Siraje aine Godfrey Kaguta alias Sodo tugenze ku background frequent registration non-payment of the registration fee and customs taxes impounded within the control of the fourth buyer currently owned Mr. Francis Mugisha. Netugenda ku comments. Fine report first owner Uganda Kalisa Siraje, the second owner Sodo Aine Kaguta claimed to have grabbed it from Kalisa Siraje because he demanded some cash. Sodo sold it to one Sadat Muhinda. Sadat Muhinda sold it to one Francis Mugisha. In all those, it was Boa UHU 905Q. Zine motoka zonna ziyingira nga tesasudde misolo naye ya Kyagulanyi esasula omusolo mwagikwata kati miro biri mu Sodo Kaguta birimu abantu bangi nnyo abafiira bali mu gavumenti emmotoka zammwe temusasula musolo muli ku mmotoka za Kyagulanyi ngagisoma full script yiino wano njirina nenda muzingiza manya ga mmotoka ndala naye nga ate mmotoka zirina bikabirala nga mumanyira Kyagulanyi mukwate mmotoka ye olwokuba muli ba state agents mukaba 10 mpeera neridde otusikanuna kurencha mu Bulange Mengo mbimuli kusabire za kawungezi mujja bangi nnyo kubanga njala bategeeza update zigenda mu maaso na biche bigenda mu maaso era tumiddeko mwenna abantu abali mu Bulange Mengo awo Mr. Alaje kutumiddeko manyi nti 2 days back wali ne Yosef Tabasika mutano wakale kisimu kafuba kenja mu State House nga mwesibidde mwine ensonga ze muteseganya nkimanyi bulungi nnyo oyina pressure ya amaanyi nnyo you have to make a decision soon or later somewhere somehow naye ojja kakana malalo oyina mangi nnyo ojja kakana nge ekyakuzala kye kiri kutta manyi muyina ekizibu nkima gyekoma okulinya emiti gy'omuti gyekoma okulaga obulimma bwawe mayiga gyokoma okulwalampa omuti obulimma obuleka bweru n'oyo kyaliwo kigundi kiwala bimale gyemukomye okulinya emiti obulimma mubulese wansi tomorrow nkomawo oyinza okuza dda kwerabira mbadde nkyawumuddemu naye nga kimanye nti meeting yali ne Museveni almost for full day nga muli munda mwesibiddemu muyisa resolution mmanyi oli ku pressure ntoyagala kuvaayo eno bakuliba kuba ku ng'oli amusajja wattu naye nga kye nnyo oli emmere essowaani egimu osula ku kitanda kimu wajja tolinako olina buli kimu okirina era okyazunga ng'omuntu eyakunamirwa simanyi lwaki abantu muyiga nze olunaku lwe namanya nti nfa ne ŋŋenda nga bwe najja sikyepankira ku nsi ate olunaku lwe namanya nti bwe ndya essowaani erimu ey'emmere olubuto ne lujjula nga sinawe ŋŋenda dduteeka nsinda bandabe naye olinabeerawo nga ajja agujuba nasimaze nina fulaati bwe ziti nina kedi bwe ziti nina emmotoka bwe ziti era bagenda kuziika ng'omuntu omunaku mulemye okutegeera mulemye okutegeera nze olunaku lwe namanya nti bakuziika nga tebakutadde mu kizimbe kyo ne bakuteeka mu nsiko buli omu azze okuziika n'adduka emisinde nga teri asobola kusula ku ntaanaayo nava ku nsi
era mbalagirira mu abasajja n'abakazi abali kuno mugende munonye Sheikh Buyondo ne Sheikh Kiti babure irimu mujja kutegeera ensi mujja givaako muve ku bana bawumba tuto balooza nti ensi bagenda gikungula ensi tekungulwa tugikyalako bukyaza akowa yagivira tuli mu kaboka nota abaana b'abandi kubanga goloza nti ogenda oli moto togenda kuvaawo nolagira nti onaafe gogomete ogenda kufa nze okuva n'abantu nti oli suwaani eki osula mu kitanda eki onywa ekikopo kya caayi eki lwofa bakuteekayo ne mukazi wadduka emisire n'obwana budduki teri abeera ku ntaana nava ku nsi nono oli omusajja ono mutte ono musibe ono mukole bwoti maama naawe ogenda kufa era buli muntu ali eyo ng'oyagala okumanya kye bayita ensi genda owulize omusajja gwe bayita Sheikh Buyondo oba akyaliyo simanyi owulize n'omulala bamuyita Kiti oba bamuyita Kiti abasajja byakubuulira ekinoga nti kati kansigale kulya buli mmere yange nga wentendereza Katonda ngende ekole ndabire family yange period nebire yoga sime mvuga Mercedes Benz sime mvuga VT sime V8 simanyi nsula mu kalina simanyi n'obumbi asatu bwaki Gaddafi yatwala ki Hosni Mubarak yatwala ki Hitler yatwala ki Mussolini yatwala ki Mugabe yatwala ki Mobutu yatwala ki Zimwe Kasaga yatwala ki omugenzi mulooza atwala ki Sheikh Nuhu Musata bate family ne kyankalanya olw'obintu abantu ab'omulu muntu sajja byakola ebbanga lyedda ebintu byonna babitambu omukazi ali mu bintu by'omusajja abyo ne family yabe kugambe n'ensi tetwemazaamu tuli mu kabokka we came with nothing we shall leave this world with nothing nono mutte as if you tugenda kufa enkyo ogenda kufa walayi bakuteekeyo ensi egenda kulumukuka bakuziike ne buli kasita father agamba oba kasita father baseeka amala okugamba bannaye tusaalire omugenzi ono Allah amukulembera era amufune bulungi nnyo vumuvu nfuufu mu nfuufu olumala okuyiwako bevvu buli omu adduka emisinde teri asula ku ntaanaayo kati nga balyoka bajja nze no TV yange kino ekibanja kyange wekyapa akitute nga nakitute naye agenda kufa it's just a rotation life is just life saako nzibu nnyo mwandibale temwepankira ku bantu nakutta bantu mwandibale temutta bantu Museveni you come with nothing you go with nothing now you put yourself on pressure otta abantu otuga abantu naye nga the end of the day you are going to die and you are going to be buried like a normal person like I or someone else who you have been killing all along. And those people are waiting you there. They are waiting you there. Ostegera. Nemwe ne mutta abantu ne musiba abantu bannayuganda bonna buli muntu akusabira ssala yakufa so nga ate omukulembeze Magufuli wano recently yafa ensi yonna neyekungubaga mu 7 farm 30 seconds farm 30 seconds oba farm just but bakubike visit just 30 seconds in fact badene labidde mu meeting ezimu Yosef Lutabasula mutano wa Karekezi yabaddemu ng'amaze okulayira yabagambe the fact is I've realized that Ugandans they don't need me anymore and they are tired of me akimanyi mu meeting yabaddemu yagambye bannayuganda bankooye tebanjagala nenino bafuga n'agamba but I beg you kindly bwenfoolu waliwo temumbikanga muntwale munziike at least mumbikanga ya later mumbikanga ya later temumbikirangawo ekyo wakyogedde Museveni okimanyi bulungi wakyogedde okimanyi wakyogedde wakigambye family ne bwenfiira wano temumbika mumbikanko omwaka mulamba nga guyise mupalapalanya okulanga gavumenti etambula nga temumbise mbukubanga kyotya embuutu egenda kuvuga Somalia embuutu evuga Kenya embuutu evuga Tanzania embuutu evuga Rwanda embuutu evuga Congo embuutu evuga South Sudan embuutu evuga Uganda buli muntu ajja kujjamu engoye nenga otukotya ku mbeera eyo kuba nti buli muntu akulinda lunaku lw'onoofa
gwengoli abantu bakundana kuwona ofe embutu enfuge ate nga labagendo singo kuba embutu ba NRM si opposition abagendo singo kuba embutu bagenda kuba ba NRM si opposition naye embutu ejja kuvuga gwe musajja gwenze nkubuulira embutu egenda kuvuga ku content ya Africa ojja kutya ebinyuma bigwa byocha ndepo muzengala bya tusenkana ncha mbulange mengo tebankuba amayinja mweraba